breaking news. Wizo manizo omwana Douglas Seguya ateguya ko wadde omuntu amujjanjaba nga mulwadde. Akubye Sandula Teta amuleseeko obumwa bwokka wetwogerera polisi eri wa Wizo manizo era nga Sandula Teta gyali asibamu ebyanguwa yego. Nkimanyi ffenna tubadde tukyebuuza kituufu Wizo yakubye mukyala we Sandula Teta okubeera nga yamusiiza bubi ne poliisi nejja maka gaabwe oba si bituufu. Mazima sofa bikyagendera mu ŋŋambo neera nga sooses ezisinga zigamba yamukubye. Tukimanyi bulungi nnyo munne ya Sandula Teta yatomera ani Wizo okutuuka okubeera nga amumenya amagulu. Kati omulema gwe bali mu kubeera nga bajjanjaba Wizo manizo naye yakubye mukyala kwe balino bo bazze beekuba si kipya. Wizo yamukuba n'ono n'amukuba oli n'agenda n'akomawo katwasembayo ng'amaze omukootomera bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro. Kati ate ku guno omulundi omulwadde Wizo manizo omulema ye yakubye. However wenjagaddeko okukola deeper research ngenza osanga akatambi Wizo neera yakataddeyo ng'agamba abaana ba Palaso bali mu kubeera nga bagula emiti egyo emiggo egyo egizannya baseball n'agamba oba bagenda azannya baseball naye nga ffenna tukimanyi abaana bagenze ne basobola sseba emiggo bo bagenda azannya baseball. Kati wa baseball bagenda azannya mutwe gwa Ibula Kabadia nga gwe mupiira oba bagenda azannya mutwe gwa Alien Skin nga gwe mupiira simanyi naye bo bagenda azannya baseball. Kati awo simanyi kigenda kuddiira okubeera nga abaana bayingidde supermarket ne bashoppinga emiggo almost emeka kati ogenda laba nga batandise otambula nagyo. Kati awo we tulaga ng'ovudde mu biri eri mbw ate wano